bingi ebibadde bigenda maaso naye tuvuddeyo kubalaga etteeka ligamba ki kuwa ekibanja, etteeka ligamba ki kuwa ettaka, n'enkolagana eri wakati w'ow'ekibanja n'ow'ettaka. Ne mbajuliza n'obubaka bwa Pulezidenti mu 2013 we yagambira nti oli bw'agula ekibanja oba n'atwala ekibanja nga tebakkiriziganyizza ye bampewo, kubanga etteeka ligamba kukkaanya kuteeseganya nga tonnatwala kibanja kya muntu. Era ne nnyongera okubalaga Chief Justice enteekateeka ze yateekawo okulaba nti singa wabeerawo eviction waliwo emitendera egirina okugobererwa n'okukkaatiriza abalamuzi okulaba nti batuuka ku bifo ewali enkaayana okusoma embeera n'okwongera okufuna information ne process oba emitendera egiyitwamu okulaba nti orders oba ebiragiro kkooti byeba ewadde bigobererwa bulungi, ate n'okulaba nti singa biba bigenda okuteekebwa mu nkola tebitaataganya ddembe ly'abuntu, n'okulaba nti abantu be tuyita vulnerable abakyala abaana abaliko obulemu babeera protected. Ne district security committees omulimu gwe zikola okulaba nti ziverifyinga okukakasa nti ebyo byogeddwa bituufu ate era bisobola okubeera nti biteekebwa mu nkola. Singa district security committee ekizuula nti ebyogeddwako tebijja kusoboka kubeera nti biteekebwa mu nkola olw'embeera eri ku ground, zikubirizibwa okuddayo kkooti ebeewadde ekiragiro okubabuulira ki ekiri ku ground, so si kukola ki kunyigiriza tulina okiteeka mu nkola oba ebintu byonoonebwa oba abantu bakubwa. Bwe mulaba nga tekisoboka muddeeyo mugambe nti yes practice guidelines kigamba ebintu bino birina kutambula mu mirembe, naye we tuli kati ekifuba kiyinza otuviirako obuzibu. Era n'omulamuzi aba awadde ekiragiro ekyo n'asobola okuba nti amanya. Ensonga endala gye twogeddeko y'ensonga y'ebyapa, kubanga mu kutambula kwaffe tulabye nti waliwo abantu abafuna ebyapa naye nga bakozesezza lukujjukujju, ne weesanga nti oli yatwala ekyapa kye mu bbanka naye kati agamba kyabula naye nga kiri mu bbanka, oba omwana oba relative nabba ekyapa ky'omukadde ekiri emitwe, bw'akibba n'akikweka najja naga kyabula bakole ekipya ye asobole okukolerako by'ayagala. Abalala baba baatunda, bw'amala okutunda n'alaba nga bali abasayiningira transfer balina kopi y'ekyapa kiri kyalina, ate najja n'agamba ekyapa kyabula. Katutaddewo measures okulaba nti bw'agenda ku police tufuna ne police report ekakasa nti ebyo ebituweebwa bituufu, n'okulaba nti ne ba registrars baffe bongera okwekenneenya, kubanga luli tubadde tuteeka mu gazeti bannayuganda bangi tebagisoma, n'olupapula lw'amawulire omuntu ayinza obutalufuna, naye tubagambye nti balina okulaba nti special title singa bagyekenyera nti eyinza okuba erina obuzibu babuuze ku bakulembeze abali ku ground, oba nabo kennyini okugenda ku ttaka eryo okukakasa nti ddala kye bakola kituufu, ekyapa kyabulira ddala tekiriiwo. Bino byonna biteekebwawo okutusobozesa okubeera nti tukendeeza ku mivuyo n'okulaba nti registry yaffe oba eggwandisizo lyaffe litereezebwa mu ggwanga. Tulina abantu baffe bangi ababadde basaba ebyapa. Lino ettaka lyetugamba nti liri ku blue pages. Blue pages kati okufuna ekyapa luli omuntu yagenda nga ewa administrator general n'aggyayo letters of administration n'agamba nti kati ndeese letters of administration blue page eno mugikyuse ettaka lidde mu mannya gange. Ebyo tebikyasoboka. Blue page okukolebwa tulina okutuuka ku ground tulabe gw'oli ku ttaka okwo tekuliko bantu balala, bwe kubaako abantu abalala interest z'abo abantu abalala zirina nazo okubeera nti zifiibwako, si kukolera ttaka nga liriko abantu bangi ate n'omala n'obatunda n'omala n'obagobaganya ng'ekyapa wakifunye mu 2024 ng'ate luli babaddeko nga bali mirembe gyabwe nga tewali kyapa kiriwo. Era n'abantu abatudde ku ttaka nga landiroodi tebamumanyi, tebamulabangako, tebamuwulizangako, nga bamazeeko emyaka 12 n'okweyongera mu maaso 12, 40, 50, 7 nga tebamuwulizangako, tebamumanyi, nabo etteeka libakkiriza okusaba ebyapa direct nga tebanoonyezza landiroodi. Era tugenda kuteekawo enkola ennungamu mwe bagenda okuyita okulaba nti basaba ebyapa ebyo, land registration egende mu maaso, nabo bafuuke abantu abatudde ku ttaka nga balina ebiwandiiko.